Ekyalo kino Atiak kiriko abantu abali mu 218 nga luno lwe luzzi abasingamu bakima amazzi. Kyokka muno munywebwamu n'ente. Bagamba nti okubulwa amazzi kye kibaviiriddeko okulwala endwadde ez'enjawulo. We are sharing with the cows, pigs, many things, and people come and today visit children in water. Most of the complaints that these people have are water-related diseases. Ewayu Muhammadi y'omu ku bantu abalumbibwa ekirwadde kya bilharzia ekiva ku kukozesa amazzi agatali mayonjo. Ono agamba nti agenda mu ddwaliro Soroti n'ajjanjabibwa kyokka bwadda waka ng'obulwadde buddamu olw'okukozesa amazzi agatali mayonjo. Mimi nakaa Soroti tunachukua muda, mimi natengeneza hiyo dudu. Dudu hiyo nilipia mimi dawa. Nalipa mimi dawa alafu tapona. Baadaye yake mimi narudi hapa. Napata sasa narudi hapa. So these are some of the sick people. Yeah. Abakyala bano nabo bagamba nti balina ekirwadde kya bilharzia. Kino kiviiriddeko abatwala ekyalo okugamba nti kyandibanga kibaluseewo mu kitundu kyabwe. Kyokka akulira ebyobulamu mu disitulikiti Amuria, Raymond Malinga, asambaza eby'ekirwadde kya bilharzia okubalukawo. Agamba nti ekisumbuwa abantu mu kitundu kino bukyafu. The communities themselves have to take care of the wells that they are consuming from. Ekirwadde kya bilharzia ekiva ku mazzi agatali mayonjo kikosa ebitundu eby'omunda, ebitundu eby'ekyama, kireeta puleesa n'ebiringa ebyo.